Abatuuze okwetoola disitulikiti y'e Butaleja ku byalo okuli Budumba, Busaba ne Butaleja ge bakaba ge bakomba olwappereketya w'omusana abookedde okumala emyezi 9 n'asaanyaawo emmere omuli omuceere, ensuku z'amatooke ne muwogo. Omusana guno gugasseeko kukaza entobazi ze babadde balimiramu omuceere ogubadde gubayimirizaawo nga disitulikiti y'e Butaleja okutwaliza awamu. Enjala nyingi era twagala kulya miyembe ate emiyembe gyabula naye embeera mbi. Abaana baffe bagala kufa na njala. Jamangi ligatwala emmere. Wegamala okutwala emmere wegagwayo ng'omusana gutandika paka ssaawa eno. Tetulina kirungi. Byonna byakala obwavu bwatandikira awo paka ssaawa ki gye tulina. Kino kyawayiriza abamu ku batuuze okwokya ekitoogo ekiweza sikoya mayiro okwetoola ennyanja Nalubaale bagezeeko okulaba nga bafunayo balimira omuceere. Ng'oggyeko omusana abatuuze bano era basoomoozebwa ebbula ly'amazzi ng'ezimu ku nnayikondo ze tutuuseeko zaakala dda era ng'okufuna ku mazzi kuba kulwana ne balaajanira gavumenti ku mbeera eno efuuse ekizibu mu kitundu. Mbeera yakulya omubiinyo nyuma y'okufuna wade mbeera nkalu tulemererwa amazzi buli kintu tetutwetuusako tuli awo bwe tutyo twagala bulya amazzi gabuze nnyo tetulima kati naikota eryemu twagala twongereko endala amagi siko gafuna mu budde era ine erina okuba nyingi. There's nowhere to dig. We are just here starving. Bichwadde ebyo bye tulya. Ndowooza mulawo olususu ale tutundika. Tulya wabwe tutyo. Akasana kangi esente tebilabika. Amazzi tulina matono. Oluusi abantu abatusimira oluusi basimanga nyimpi nti omusana we gwako ennyo amazzi ga draining. Disitulikiti kadhi w'e Butaleja Muhammad Muserengo ategeezezza nti abasiraamu bayita mu kiseera ekizibu ddala olw'ebbula ly'emmere n'amazzi nti era kyandiviirako abamu obutamalaako kisiibo n'asaba bazira kisa okubadduukirira. Bakyalina obuzibu kati saawa eno byokulya ate n'ebyokunywa olw'akasana agenze nga keeyongera. Tusaba abantu abalala abali eyo ebweru kujja okuyambako basiraamu bannaabwe. Ssentebe wa disitulikiti y'e Butaleja Igenyi Mike Bone akakasizza ng'omusana guno bwe gukosezza disitulikiti ennamba nti era teri muntu asigaza kyakulya mu nnimiro nga n'ebimu ku bisolo bituuse okubafaako olw'omusana n'ebbula ly'amazzi. Tukompitinga n'ebisolo. Ebisolo byetaaga amazzi, abantu beetaaga amazzi, so ebiseera ebisinga obungi ogenda okulaba ng'omuntu aprioritizinze okuwa ebisolo by'amazzi okusinga ewaka. David Musika Lyankolo yakusakidde eggwire lino ku Rabukedde TV.